bannabyabufuzi oba kale abantu abalina sanite tugiyite ensa bagenze bagwamu mu ggwanga lyaffe Uganda. Mu mbeera nti Honorable Kyanjo yamanya omuntu eyamukolako obulabe n'asalawo n'amusirikira ebbanga lyonna. Ebbanga lyatobye n'obulwadde n'agamba nti omuntu eyankolako obulabe mmumanyi naye n'agaana okumwogera kubanga ebbanga Honorable Kyanjo lyabadde ng'ali ku ndiri ng'atawanyizibwa obulwadde obwo bwava ku bulabe obwamukolwako bwe yali mu nsi emu. Era bwe baali mu nsi eyo yagamba munne gwe yali atambudde naye omukungu omu ti nga mpulira olulimi lwange terusituka bulungi. Oli n'amugamba nti nange mpulira toyogera buki bulungi. Kumbe baali bamaze okumukolako obulabe. Bannabyabufuzi naddala ffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti, okufa kwa Honorable Kyanjo tekwatuleka kye kimu era kwatuleseemu eddibu ery'amaanyi. Okay, nkwaniriza webale kutulaba n'okutugoberera, subscribinga, likinga, sharinga. Genda mu comment section lekawo obubaka kijjaba kitukolerera ddala. Ndine Honorable Nakawoya Esther, nze Kalyesuubula aka Big Bro Jamal we Nakaseke. Waliwo yambuuza erinnya eryo ng'oliteekako nnyo. Eryo kalyoka woyinza okakasa nti ndi we Nakaseke. Nze tebanzaala Kampala. Kampala za bukulu. Kampala eno ndi ku Kicuba, nze ndi we Nakaseke. Kale oyandaba kuba yenga ndaba ku Ntebe Road okuba oyandaba Kampala ebbanga lyonna lyemmaze. Ne mugamba nze sizaalibwa ku Ntebe Road. Banzaala Nakaseke eri ow'omwami oli omubuulizi. Okay. Oli otya Nakawoya? Ndi bulungi, nze Esther Nakawoya, omubaka ow'ensonga. Mama Nakaseke. Dala Nakaseke ya. Abantu baali nnyongeddeko. Dala Nakaseke ya. Simanyi naye nze Mama Nakaseke. Nze Mama Nakaseke. By the way, Mwami Jamal. No. By the way, Big Bro Jamal. Zikiriza njozeyize Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Beene Kyuchu Musota Nantawetwa Magulu Nnyondo okutuuka ku myaka 3 okuva we yatuula ku Namulondo y'abajjajjaabe. Tukuyozaayoza ssebo Beene Nantawetwa Magulu Nnyondo Ssebunya bwa Musota yoga baffe okutuuka ku myaka 3 ng'oli ku Namulondo y'abajjajjaabo obulamula Obuganda. Emikolo gya ku Mmande nga 31 era ffenna tuyitidde okuba mu lubiri. Kadi yange nagifunye empita nga Nakawoya. Yes, era nja kubaayo mu lubiri Mengo. Okay. Tuyanze nge Honorable Nakawoya. Njagala otangazemu ku Bannayuganda ekintu kya bassentebe b'ebyalo kubanga nawuddeko mu Parliament oluyogaano ebiri mu nnongoosereza mu Constitution ndowooza bw'omala batangazaamu ekya Beene okimaze. Tugendeko ku nsonga y'abavubuka abaagala okujja obwesigwa mu baagala mu kuddamu kukuba akalulu ka bonna okulonda president we FDC okulonda baagala kulonda bakulembeze be FDC buto era bagambye singa abakulu tebeetondera ggwanga kyekiddako baagala beetonde naye ekyokulonda kati tekisoboka. Lwaki? Constitution yaabwe tekkiriza. Balina tusooka kutuuza lukiiko olw'okuntikko. LC biri bitya? LC cabinet yatuula ku Monday, cabinet ministers
ne bakanya nti okwongerayo kw'abasentebe obudde okwongerayo basentebe babeere mu office balina kikola mu mateeka engeri gavumenti gigamba nti terina ssente naye ate still era gavumenti obutaba na ssente tekigiwa leeway kugamba nti mubeere mu office mugira mukola kirina kubeerawo mu tteeka kati cabinet ya resolvinze nti etteeka ligenda kukolebwamu ennongoosereza etteeka lya local government act ligenda kukolebwamu ennongoosereza bateekewo ebbanga eggere nti abantu ba LC1 n'aba LC2 n'obukiiko bw'ebyalo bugenda kukola ekumala ebbanga lino naye nga kiri mu tteeka ng'ennongoosereza ekoleddwa era bino byatutegeezeddwa avunaanyizibwa ku information and technology Dr. Chris wali omunsi era n'ategeeza nti ekintu kino kigenda mu parliament balabe ng'ennongoosereza zikolebwa abantu bano bagende babeere mu office eri mu mateeka. So buli ssentebe w'ekyalo bagenda kubongezaayo ebbanga eggere litali ggere bajja ditulaga bajja dirambika nti ebbanga lya myezi 2 oba ebbanga lya myezi wakati sawa zino ebbanga lya myezi tetulina bassentebe ba byalo tetulina olaba ojjukira attorney general bamugoba mu parliament mukyala Anita Mungi yali azze naye nga talina tteeka mwajjidde nga alese palapase nti abantu bano fenga gavumenti tugamba bagende mu maaso n'okukola emirimu naye nga parliament ng'ekubuuza bakolere mu tteeka ki nga takirambika era abaka bangi ne bavayo ne bagamba nti kuno kuba butawa kitiibwa parliament ojja otya mu parliament ng'oleese buleesi lugambo nti bagende mu maaso n'okukola emirimu gyabwe mu tteeka ki we bakolera. I think cabinet kino yakikoze bulungi okulaba nti baleeta ennongoosereza mu parliament bakole ennongoosereza mu local government act bafune babeere nga weebali nga ekisanja kyabwe kyongezeddwayo okumala ebbanga ebyo banaatuwa naye nga bali mu tteeka. Big Brother Uganda Wazza Autospa ke kafo akakyasinze Wazza Autospa kasenekerevu gendayo basangibwa ku Star era ekipando ojja kukiraba nga wakava ku Bakery oba okulina n'akasawo ako ke basambiramu omupiira. Banaffe aba Ham Connect Uganda batwala baana bweru bw'oba oyagala okukutwala okufuna visa okufunira emirimu mu nsi z'Abawalabu Ham Connect Uganda babikolerako basangibwa ku FB Tower Building ewa Bakuli. Banaffe ba Bone Barista bakuyigiriza engeri gy'ofumbamu bukyayi obwakaawa obwamata naye ngo okuyiga barista engeri gy'otabulamu bukyayi genda Bone Barista era bali ku FB Tower Building. Wangamba okuntwala nnyo ekkakaawa tonafuna buddeyo nalebo onafuna akadde nja kutwala mu Bone Barista abagenyi bonna bentwalayo akuwa gwe kati gwonyumiza ku balala oli omusajja afumba kakyayi nze ndeta bakasitoma abalala n'abaana ayigiriza abaana ku ssente ntono nyoba oyina 50,000 kosa agikusomesa n'ogenda ebweru ng'olina ky'omanyi. Bone Barista bannange bw'oba oyagala omwana afune ebintu by'emikono nabadde ne Victoria School of Beauty Director mukulu Kasibante akuyita ogendeyo. Kasibante Moses Kasibante Robert Mwami Kasibante oli honorable nga yakwata Kasibante andi yali kyali wange nero naye nga obimanyi bitagalamu bwe biba wali nga akyali class monitor Kasibante Robert abayita ye president wa skilling mu Africa. So mutwala abaana ku Victoria School of Beauty and Hospitality Management abasangibwe Nateete basobola okubeera nga ate omwana bamubudaabuda ng'omwana bamusomesa omwana bamuwa ekiddako omwana ne wabanga yasoma nnyo alina zi bachelors naye mutwaleyo afune ekintu ky'omu mutwe kyasobola okukola. So kisobola okubeera nga kitwanguyira bannaffe abasoneyers Ugambye yampita Mwami Kasibante nzija yakuyita nzija essaawa yonna yakuyita bayiro mukubo yalaba interview eri n'agamba omwana le bamundeetera era nzija taata ndi mu kkubo
era nzija n'abaana baffe abamu baabagala okusoma ebyemikono. Yep. Yes. Okay. So naye Carpet World basangibwa Katwe batunda carpets okuva mu nsi ez'enjawulo akamu naawe omusuubuzi gendayo babayita Carpet World. So naye Carpet World gende Katwe okulina na diary awo we basangibwa era nga banafa basembayo beba omusajja ono muzibe talaba naye alina ttiimu gy'akola nayo naye Katonda akola ebintu eby'amakulu eby'amaanyi ennyo afunira abantu visa ez'e Canada, America, German, France, Australia mugende asangibwa Mengo alina ttiimu gy'akola nayo kuba ennamba y'essimu eyo ojja kuba osobola okumufuna. Ndowooza abasigadde era tujja bayisaamu mpolampola obulango obulabye bwebo jangu olange naffe kiba kisobola okubeera nga kitwanguyira mu bufunze honorable nga tumaliriza abaganda bange bajja yomba Kabu Motors Atini Motors banange mugene mbawagire basangibwa wa Bakuli mu bufunze nga tunamaliza honorable nga tumaliriza achalibo kubayomba nnyo Tumideko wa Kabu Motors mwena nga sibayisiza mugadi aye gamba ate kati Jamalu wakoze eki olumne bazinsane bagamba tudize no balance kati Gozaya ate Bible yakyogera yatakole n'okulya taali nga kitegeezeza abo ino zibawa honorable embebetu kasamba tuko okujojolikana okwesikasika okwegwa mu malaka okuli mu nfudisi kitutwala wabigenda kukomawa simanyi byakomye bategeeraganye oli mabega ogambyeko nti waliwo ayagala batabaganya biri bitya omanyi mbadde ngoberera nnyo ensonga ezo kaliza mutazigoberera nzitunuulira waliwo ezantabukira wezasinga okuntabukira ate nenseka nga zisesa oli yavaayo n'agamba nti olina ebizimbe bya buwumbi naawe olina ebintu byolina bya buwumbi sente ezo muzijjawo kyenava mbuuza oli meeya ono mubaka wa palamenti gwayogerako oyagala kuŋŋamba bw'ogattagatta omusaala tezijja mu ekyo ne bizinensi nga bba abantu bakola zi bizinensi zaabwe of course bainvestinga okitegeera mubaka wa palamenti mukulu Ibrahim Ssemujjunganda asobola okuinvestinga mu kintu esawa zino olwaleero nga tusobola okukola kati simanyi omuntu watandika kubuuza nti olina bintu bya buwumbi ng'obuuza meeya road meeya afuna omusaala asobola okuinvestinga n'obuuza omubaka wa palamenti atalina ekisanja kimu okitegeera nga si wa kisanja kimu notumubuuza kugamba awo nagaya naye bannange ebyobufuzi byaffe nabyo ate ng'abuuza omulaba naye mukugu munnabyabufuzi saabawandiisi ng'abuuza mwabijjawo ebyabuwumbi mulina kawumbi kamu mubijjawa to that extent kiki etuddako omanyi mwami Jamal waliwo njogera egamba nti ennyanja bw'ebanga ekutwala ennyanja ng'obbira mu nnyanja weekwata ne kasubi akataweza kilo n'olowooza ke kanaakutaasa kati bano bamwami Nandala nga babagamba sente zino mwazijjawa nga tebana bagamba nsi nti sente zino twazijja wano olwo atandika blame games atandika okwekwata ku busubi nti gwe naawe olina byakawumbi naawe olina erabira nti ono omuntu akola lukumakyakeera n'akola lukumakyagenda akeera nagenda mu parliament afuna allowances afuna salary ate asobola ozikwata nazinvestinga mwami Nandala kyogala basookamu naye kumusongamu sente zino zolina nyingi basooka musongamu mujene amuriat nti sente ze mwayingiza mu pate mu kiseera ky'okulonda mu 2021 zaakawa kubanga zaali nyingi kati kye bali balina okugamba ensi tebakibagamba twazijja wano kati babiting around the bush bakanyagamba naawe olina ebizimbe bya buwumbi obizimba side eno okitegedde nti kati aba ennyanja eri mu mutwale ayagala kubbira naye kati nasalawo kayeekwate ku ki bw'oyogera bwe zibanga da sente okakasa nti ziba mu makubo matuufu ensi giwa accountability nti sente zaava wano twazikozesa bwe tuti okitegeera kyengezaako okugamba nti abantu nga beekwata ku bisubi yeerabira n'ebimu nti weebiri n'andika okugamba nti ate kino ate kiri
Nenga at the end of the day is blame games. Naye mba nekugamba nti nzize ngoberera ensonga eno ya FDC. Nalabye abavubuka mu FDC nga bavayo bagamba nti baagala Honorable Nandala Mafari ne party president Mwami Amuriat bavayo beetonde oba si kyo balekulire. Nkitegeera abavubuka ba FDC omu nalabyeko ku lukuŋŋaana olwo nga batabuse baagala bano beetonde oba si kyo constitution yaabwe constitution y'ebibiina byaffe bino eby'obufuzi kati constitution ya FDC ebawa obuyinza obujjamu mu bakulu obwesigwa ntebawa obuyinza kujjamu bwesigwa kyova olaba tebagambye nti tugenda bajjamu obwesigwa babagambye mwetonde oba si kyo mulekulire era constitution tebagamba kulekulira in such circumstances wabula okikola olw'obuntu oba olw'omwoyo gwa party okitegeera nga sindabanga yalekulira kyova olaba babadde akaseera akazibu yes so naye ensonga ezo nze nga nakawooya essaawa etuuse bino ebyokwerumaaluma mu FDC bisooke biddeko ebbali enjuyi zombi zitule zikkaanye zitule ku mmeeza etya ku mmeeza emu kubanga FDC byebimu ku bibiina ebigundiivu ebiri ku ludda oluwabula gavumenti bye tubadde twasigaza bwe tulaba nga embeera eri bweti munda mu pate tekitusanyusa kitwennyamiza tusaba nti enjuyi kati zonna essaawa etuuse ebintu by'okwerumaalumira mu public ebintu by'okwerumaalumira mu mawulire tubiveeko tudde mu nju yaffe tutule ku mmeeza tugonjoole ensonga tulabe tutyayo tutambuza pate eddemu etambuza emirimu gyayo nga bijjo bwegikola ki bwegitambuza nasanyukidde nnyo Honorable Asumani Basaalirwa ngagamba nti ye mwetegefu okubatabaganya okukuliramu enteekateeka zonna ez'okutabaganya enjuyi zombi kyannaku nti ebintu bino byajja mu mawulire otherwise byasigaddeyo munda ne babigonjoola waliwo n'abakulu abakulu ab'amawulire yes abasabulawo ab'amawulire omanyi gye buva ne gye bugenda amawulire tegagonjoola nsonga gongera kusajjula buki busajjuzi kubanga kati obwo obuzi naffe twali tetubumu singa beekolamu omulimu ne batuula mu nnyumba ne bagonjoola ensonga ne bafuluma nga bali kitole okitegeera ate kyandibadde beta so Mwami Asumani Basaalirwa nze muwa go ahead mukuoneramu nti mukulu genda maaso enteesaganya zibeewo abantu bano bakkaanye okulonda kubeerewo kubanga ojjukira okulonda kwalina okubaawo ku Monday was it Monday Friday nga ekiwayi kya Amuriat ne Nandala bagamba okulonda gyekuli ng'ate ekiwayi kya FDC kya Mwami ani Ssemujjuŋŋanda ne ba Lord Mayor bagamba nti okulonda nedda era okulonda kwali awo abamu bagamba baalonda abamu tebaalonda naye nga literally okulonda tetukwakola ki tekwaliwo so kitegeeza nti pate etuuse mu kiseera ekironda naye okulonda kuli ate stand still olw'obunafu obugenda maaso olw'okwerumaaluma okugenda maaso mu pate nze ngamba nti kyekiseera enjuyi zombi zituule zikiriziganye okuddamu okutambuza ekibiina buki buto abavubuka bano singa bukya ne bagaana bano be bagambye nti beetonde bakole batya singa babigaana byonna ebyokwetonda tebajja kwetonda ekisooka baganya okuwa gye bajja ssente baganya okuwa source of the money ze baba accusinga obasuubira otya okwetonda betonde over anti okuwa source okuwa bali gye bajja ssente baagala ne Elias ne Ibrahim Ssemujjuŋŋanda nabo bawejje bakola ki si kyekyo ye bajje ssente alaba investment z'akoze oli n'abuuza nti kati gwe naawe olina ennyumba ku Masaka Road amaka gali wathe 1 billion kiri nagambye nti Mwami Nandala okwogera ku investment z'abantu abo ababiri yeekwata ku bisubi ennyanja kati eri mu kumumira anoonya asurvivinga atya okitegedde mu lulimi luno lw'ebyobufuzi ali mu kusaanawo abanga asaanawo ali mu kubbira ennyanja emumira yeekwata kasubi alowooza kekanaakola ki kekanamutaasa kubanga weerabira nti omuntu ono kugamba nti alina investment akeera kumata nayingira office omwezi ne gugwako n'afuna salary eyo n'agipulaninga enagamba nti kanteeke wano kansite ssente zange kanzinvestinge wano omwezi zijja leeta amagoba bwe gati okitegeera kati ebyo byonna byonna obyerabira notandika okwakuzinga omuntu ku bintu ebitakola ki ebitaliimu bwe bibanga ddala bituufu
tetumanyi amazima gali violator nenze nganze nakawoya analysis yange. These people wake up every day and go to work. They get salaries at the same time. Kiri kyeggambye nze mu kuwaka n'okwange toyinza kubuuza Lord Mayor jajja bintu bya bugagga ebya 1 billion afuna omusaala teyakagendako ku bwa Lord Mayor okitegedde. Toyinza kugamba mubaka wa Parliament teyakagendako ekisanga kiri kyonna kyonna yali afuna omusaala n'omubuuza ebintu bya watu olaba n'abakagenda mu Parliament beewolanyeko asobola okulaga ebyakawumbi abantu bawola ne beewola ssente n'agamba nti ntaddewo investment naye nga ogiraba nti Honorable Gundi olowooza ali bulungi nnyo naye ng'ali ku mabanja kwakoze kwatudde. So ebintu ng'ebyo omuntu asobola obikola. So nze argument yange nga nakawooya bantu bano kutuula kukanya kubanga bino tebiyamba opposition tebiyamba ludda luwabula government tebiyamba bibiina biri ku ludda luwabula government biyamba President Museveni ne NRM. Gulo batulaba nga twerumaaluma boli essanyu lyabwe gulo batulaba nga tutebenkedde boli essanyu lyabwe kitegeera sente ze bagamba nti bano bazijjayo neziba nga teziriiwo bo still basigala babustinga bagamba yes tubamalawo tewajja kubeera opposition twakibagamba ne babeera nga tebakirinamu muki mukono n'olwekyo ssaawa etuuse enjuyi zombi zituule ku mmeeza. Mwami Asumani basalira ekirungi yeewaddeyo yavuddeyo nti kaabatabaganyi bannange go ahead go on mutabaganye ate sigalewo. Boni Balista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupaakinga n'okusomesa enkola ya kaawa. Tukola kaawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kaawa mu bikanga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, cold brew drip tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers building omwaliro ogusooka room number B04 okulira n'amafuta ga Haas okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Balista Coffee, fuel for the day. Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwe katwe okumpi ne dayali bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, menyechi ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78 fe banno aba sonezi kapeti walodi fe tuliko. Asumenti muli bulungi ye musizo okubanga mutulaba mu bitundu ebyenjawulo bana Uganda yonna oli of course even those of you who are not Ugandans. Thank you so much for watching. But they hear Uganda. Most of them they hear Uganda. Uganda muluwulira. Ate kati nze nabagamba nze ndiwe nakasekesi ebintu by'oluzungu bino nabisoma nnyo naye simanyi lwaki terwapiikinga. Lwapiikinga nga nawo oluzungu oba ugamba nti kati njogera luzungu olwogera ugamba nti kati njogera Luganda era oyogera Luganda. Saba nnyo ntuke mu Parliament nja kubalaga oluzungu bali wabaddewo ne suggestion eyokulaba nti lulimi ki oluli local so olugamba nti tulufuule tebakikola nti Luganda tilubeere mu Parliament oba Lusoga oba Lukyoli tebakikola. Omanyi lwaki? Oluzungu lulina engeri gye lushapingamu layini ng'ekituufu kiri nti okimanyi waliwo omuntu ng'amanyi oluzungu naye ng'ayogera mpola mu lulimi lwo Oluganda nga bw'akukwatako akutabukira ng'ajjayo ebisoko byonna obuki mu luzungu Olungereza luno nga abalimi osobola kujjayo bisoko biri engero biki naye kati Parliament nga lugiteesa mu Luganda oba kale buli asituka ng'ayogera mu luzungu n'Oluganda ng'ayogera mu Luganda kale Luganda lwemmanyi lweneekakasa kubanga waliwo ensi ezimu ezigaba ke bayita ezigaba obubudamu oba kye bayita asylum. Kati wabaawo omuntu akuvuunulira wabula bakubuuza otegeera lulimi ki nti luno
teri kolansi oli mulimi oli foreign ate ne weekwasa nti olulimi lwanga ngambe saalutege kati wegamba nti kati parliament setteesezo nti tugenda kuteeseza mu lulimi Luganda wala olulimi lwomanyi abantu balina ebiteeso nga toyina woyinza kumukuba nga ayinza okutirera kuza kuba tulaba Nakawooya Esther nga sinababuuzako nekirungi nti abantu badde basemba nnyo olulimi Oluganda Oluganda luli wala Oluganda olugenda mu region ki wano mu Uganda olugenda mu region ki Oluganda lwogerwa nnyo singa ennimi endala so nze nga Esther Nakawooya njagala kubabuuzaako mwebale gye mutuusa tujja kolayo ko interview twogere mu Luzungu of course we shall do Dujikuba Luzungu fluently English olunaku olunakeera abawagizi ba Arsenal era mbakakasa Arsenal Mani U lweliddamu okutukuba njakola mu Luzungu Mani U lwelikera ku makya netukuba ndi wa Arsenal kati welikera ku makya netukuba ogwokubiri kwa yatukubyemu kaawo bwebakuba ogwokubiri Luzungu monzijukizanga nja kujjukiza boza kuba tulaba abatulaba abalungi byonna gye musinzira okutulaba njagala kubeebaza gye mutuusaako engalo mwebale kukola omanyi nze mulanga gwange wano gwakwongera kukubiriza abantu kwongera kukola kubanga obulangira okola bakola naye tufuna kitono okukola tukola naye tufuna kitono akola ekitene ennyo akola ennyo afuna kitono akola ekitono ennyo afuna kinene like life is not balanced teri mbeera ya lubeerera embeera eriwo kati nga ey'okunyigirizibwa ejja kuggwa embeera eriwo tegana kugenda mu maaso nakola nyiikira kukola embeera ejja kuggwa teri mbeera ya lubeerera bano abaliwo kati abatubijjisirizza embeera tebajja beerawo myaka gyonna mirembe na mirembe bajja kgenda benjogerako bamanyi abatubinika emisolo egiyitiridde mwana we Nakaseke ono eno luguudo olulire lusinga omunyiiza ate nange lunyiiza Kisule Nakaseke Kapeeka nze nawadde ku rediyo emu nga ngamba President Museveni nti bane oluguudo olwo tetukyalusaba ffe ng'ab'e Nakaseke oluguudo lwa Kisule Nakaseke Kapeeka kati tubanja lubanje twagala mu lutukolere kolansi kuba mwalutusuubiza mwalwanira ewaffe tuyanze nge oli ku Big Brother Uganda subscribinga likinga sharinga genda mu comment section lekawo obubaka sindikira Honorable Nakawooya Esther message yonna gy'owulira gy'omwetaaza mbabuzaako baniriza mwena comrades Greater Luweero gy'oli eyo Greater Luweero Parliament yes mwena mbabuzaako abatulaba njagala okubuuza ku team Nakawooya Esther njagala okubuuza ku waliwo Greater Luweero Parliament ye yakoze sako Greater Luweero Parliament yes sako yasibisemu ogwo mukutu Greater Luweero mwami kye yakireeta waliwo mwami awo bambi tukuyozaayoza tukwebaza mwami Mulondo ono yaliko president wa bannamawulire abagasakira ku parliament naye era naye munnamawulire kati sikyali president naye munnamawulire alina emikutu gy'akolera naye nga mwana waffe wa Greater Luweero ava mu Greater Luweero eyapayoniyarinzemu kino ekya Greater Luweero sako okay webale nnyo webali eddala kijja kutukolera nagiyingira nawe nakulaba mwoli wamma nagiyingira kale mwebale nnyo webalire eddala yonna gy'osinza okuba nga ate otulaba mbeebaza bannaluweero mbeebaza bannanakaseke bannabulemeezi nawe nakasongola bateekeko that is Greater Luweero mwenna tubeebaza mwebale nnyo mwebali eddala mutukwatireko tukwataganire wamu ffenna soke tugguse kati engeri ekkubo ly'ekiwoko kiwoko ngoma Luweero kiwoko butalangu nti kati ligenda kukolebwa kati mutuyambeko abali mu Greater Luweero mwenna ffenna tufungize tubanje ekkubo lyaffe erya Kisuule ow'obulenzi Nakaseke Kapeeka baliwe kolansi era nga tuli banja ekkubo lyogeddeko erya Luweero kiwoko butalangu nga likolwa n'erya Matugga Semuto Kapeeka nga likolwa njagala kuba mulanga nze nga Nakawooya mwami Yabuliira technical services n'aba dot services abagenda okuvunaanyizibwa okukola enguudo ezo njagala basaba muwe abaana baffe emirimu abantu baffe gye bali mu bitundu
tebalina mirimu bali lwedde okukola bavubuka gye bali bavubuka bannaffe nagudde mu lukwesukweso olwagala okukolebwa abantu abagenda okukola emirimu n'omulimu ogusookerwako ogwokwera ogw'okusima ekinnya ogwasika wano nga baagala bajja Kampala ebyo tetugenda kubikkiriza mwami Abubeka kino kigende gy'oli of all engineers abaaliwo na mu Uganda ne bakulonda okole ogudo side eyo waliwo ne ba engineers abalala aba international kitegeeza omukisa ogwo soko owe priority abaana bannaluweero abali mu Greater Luweero emirimu ab'Nakaseke Nakasongola Kapeeka Semuto Kasana Luweero soko oyita abo abava omwo singa kibadde kisoboka in fact wandibadde okungana bakulembeze at least n'omanya nti bulierosi kankubulye bulierosi wano kye omukulu wa Abubeka waliyo abavubuka bali abatalina byakola ewaffe Nakaseke kati soko gye abo abaana osoko bawe ebyokola bonna Luweero Kasana Nakasongola Semuto Kapeeka wobulenzi ino Nakaseke mu town yonna obajjeyo kubanga baagala okukola era kati nzikirize tolina kyoyinza tugamba mbu nate ogenda leeta be Kampala oba wajja mu districts endala ekirala njagala kunga abantu baffe mugende abesemuto mugende ku town council yesemuto musabe emirimu egyo abe Kapeeka mugende ku gombolola Kapeeka omwami Senfuma musabe emirimu egyo abe Butalangu mugende ku town council Butalangu musabe emirimu abe Kiwoko mukole we muto mugende musabe emirimu tulabe engeri tukwataganyamu ekintu kyaffe kubanga line kubo lyaze waffe tulina okuganyulwa left right and center oluguudo tulufune n'emirimu mugikole sente muziyingize musiteeke mu nsawo bwe tulimala mwami Katumba Jeno Katumba taata mukadde waffe mu byonna tetukyasaba tubanja luguudo w'obulenzi Kisuule Nakaseke Kapeeka tubanja lubanje kati oluguudo emyaka ana bayidawe mwami Jamal oluguudo olwo lwetwogerako olwa Kisuule Nakaseke Kapeeka lwe luguudo lwa district oluli official olukuyingiza mu district eyo yes kitegeeza nti bwe lukolebwa bintu bingi biba bigenda kukyuka embeera y'abalimi baffe begenda kukyuka embeera y'abaana baffe abasomye begenda kukyuka embeera y'abalunzi baffe ebegenda kukyuka kitegeeza nti nga tonnabaleeta nkola ino eyapiddemu abantu kwejja mu bwavu sooka obateerewo embeera nga bakola ebyabwe ne bitambula okitegeera abantu bangi bakozi nga tutandise nga tugamba nti bakola ne bafuna kiki kitono lwansonga nti gavumenti tetaddeewo mbeera abantu bano mwe bakolera mirimu gyabwe kulaba nti bafuna ekikola ki ekibabeezaawo oba ekibamala naye gavumenti weba ekoze oluguudo ng'olwo abantu ebintu byabajja bitambuza bulungi babituuse katale bafune amagoba agategerekeka at the end of the day bajja kubeerawo nga beeyagala bulungi so gavumenti etteerewo embeera abantu baffe basobola okukolera batambuze obulamu tweyanzenge akutusooka ne twekonamu ke waffe nze Big Bro Jamal ow'e Nakaseke aka Kalyesuubula Benjamin of course ndi musajja w'e Nakaseke gye banzaala ogutali musango ndi mutabani wa mubuulizi taata Beri Kironde nkutumiddeko omanyi naawe wafuna smartphone olaba nnyo obuntu buno era guba musango otagulira mbuulizi smartphone ogwo musango wanagomula ne luzira bakutwala kati ali ku smart aseereza ali kuseereza namwenna abatulaba Honorable Nakawoya Esther mubaka mukyala addako 226 231 naye yansuubiza nti Parliament ajagalamu ekisanja kino kimu kitya oba okoze otya ekyabuuza ku bantu abatwala abalungi nze Nakawoya Esther omubaka ow'ensonga Maama Nakaseke oyagala ebisanja bimeka nja kugamba ebisanja byenjagala naye siri muntu wa bisanja bingi olina okumanya naye nga toli wa kimu siri wa kimu tekisoboka naawe kimu oba okoze eki ate oba okoze otya kakati mwami Jamal Esther Nakawoya Foundation enough twagabye bursaries ezitaliko kkomo eri abazadde ba Nakaseke Progressive Senior Secondary School lisangibwa mu town council y'Essemuto awo mu Kikondo kitegeeza nti abazadde abali mu town council y'Essemuto abazadde abali mu Kapeeka abazadde abali mu sub county y'Essemuto bagenda okuganyulwa mu bursaries ezo enough ze yagabye twagabye full bursaries ku baana abanafuna first grade ne tugaba half bursaries ku baana abaana bafunye second grade second ne third grade so abazadde twazigabidde abaana bagenda omala P7 abagenda oyingira senior 1
Yes. So njagala kunga bazadde nti omusogo weeguli omwana wabanga ayise bulungi genda kusomerwa Nakaseke Progressive SS olabe Mr. Kaliowa ajja kuba notifying office yaffe eya Esther Nakawoya Foundation abaana basome. Okay, munzikirize mboze ku bakungu bano bayirawe kubanga ntwala ebbanga ddene nnyo. Honorable Kibotodde mukulu yatulaba nnyo. Webale nnyo webalire ddala following ate nkwebaza kubanga oli ku kali akantu ntera nnyo kakulembeza bwe ndi ku radio programs zange bayirawa mpuliza ne ku program yange nakuba esimu nasindika zi message by Uganda build Uganda webale nnyo webalire ddala. Honorable kambabuzeko mwenna Honorable Alani buzzaako nnyo Luwe Nakaseke that is Nakaseke Central. Yes. Honorable Tamaguzi Nakaseke South. Honorable Nyongole North. Nakaseke North. Honorable Najuma Sala Nakaseke District. Honorable Namayanja Rose. Namayanja Rose. That is Honorable Minister. Deputy Secretary General NRM. Deputy Secretary General. Atenga former woman member of parliament in Nakaseke district. Okay. Honorable Namayanja Rose kubuzaako mama mbitibwe ebyekitale nnyo. Nze mutabani wo kali esuubula. Bulijjo Honorable Rose azaala bandiga. Oshingambye leero. RDC mukwano gwange bosi mchali wafono bamuwaawo. Joshua Mpiji? Asi Mpiji yasooka Gomba namala n'agenda bamutwala ekiduku omanyiye kibuku saidi eyo gyali naye nga nsinga kumanya waliwo omukwano gwaffe bamuyita mwami Henry Sebunya. Yes, Ndoboozi. Mwami Henry Sebunya Ndoboozi ye ali Kiryandongo. Kiryandongo nga RDC. So Joshua Kasoma nawe webali nnyo nzija tofaayo. Waliwo omulala gwe tuleseeyo Mutibwa akyali mu byabufuzi. Once a soldier. Always a soldier. Okay, Mutibwa Sam nawe nkubuzzaako nnyo bano abantu bemmenye bonna balaba obuntu buno. Waliwo gwe tuleseeyo nga we Nakaseke. Saga demu agambe simanyi ki Meya Musimbago naye nkubuzzaako nnyo. Ne Meya Musimbago abeerako ngala. Ne Tata Sula that is former mayor. Tata wange oyo Mukulu Sula. Tata nkubuzizzaako nnyo. Webale kubeerayo ani omulala baweddeyo. Sobola bamala for now kankome wano ate twogereko ku bintu ebirala. Honorable ensonga ya FDC ekyagenda maaso newankubadde nga tunaba gituukako kitalo nnyo ekya Haji Hussein Kyanjo that is yaliwa Machinde West. Yes. Omubaka wa parliament era nga yaliyo naye nga amaze ebbanga nga yamala ebbanga nga atawanyizibwa obulwadde namala Mungu namujjulula. Yabadde wiki ewedde. Yes, wiki ewedde. Okay, nakoma kulaba wali Kibuli mu kusaala. Musaalira. Yabukoma nsimbi nagenda okuziika. Kubanga ffe tetwaproceedinga genda Bukoma nsimbi naye kinategeera nti wagenda. Mukuliko eyo. Twavaayo. Njagala n'okukulisaayo bonna be twali nabo. Bannabyabufuzi okuva mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo n'okusinga ddala ebya opposition kubanga mu kiraamo kye yagamba tayagala bantu ba side eri mu kiri ekibiina. Yagaana. N'okusingira ddala bannabyabufuzi twali nabo mu opposition ebibiina bya opposition njagala kubakulisaayo mukuliko eyo n'abantu bonna abaava e Kampala mu Machinde West n'eggwanga okutwaliza awamu bannabukoma nsimbi bannamasaka tubakulisaayo nnyo nibali kuwerekera Haji Hussein Kyanjo mu ngeri y'ekitiibwa bwetyo. Honorable kati waliwo ebintu ebimu bye nawulyako wabitegeerako ko ebya Hussein okusinza gye bitambula waliwo nabadde ndaba BBC actually n'ezi interviews ezimu wano ebaali bayiseeyiseemu awo nga kugamba alina bye yali ayogera yalina omukungu omu gwe yali naye oba baali Bungereza oba baali South Africa nga ayogera mbu yeekangira okugamba nga yabadde annyonnyola obulwadde bwe bwava nti Jesi yagenda okuzuukuka ng'awulira olulimi terukola ki terusituka bulungi
kamba onemboza kyali kiki omanyi mwami Jamal kati katugambe nti eyo yali embeteza y'obuzibu Honorable Kyanjo bwabadde nabwo okumala ebbanga baali mu foreign country baalina ensi gye baalimu n'omukungu omu nga waludde oluvuganya however gwe baali ba meetings alika aliwa kibiina ekiri mu buyinza aliko namugamba nti nga mpulira olulimi lwange terukyasituka bulungi naye namugamba nti nange mpulira toyogera buki bulungi naye nga ndowooza waliwo kye bava okulya samooya nga kibadde prepared by that man awo wewava obuki obuzibu naye mu byonna okufa kwa Honorable Kyanjo kwatuleseemu eddibu ddene ffe nga bannabyabufuzi abali ku ludda oluwabula gavumenti si kyangu kumuzzaawo ate era ekirala nsobola okugamba nti eggwanga lyaffe ligenze liggwamu abantu abalina sanite abantu abalina ensa okutuuka ku ssa nti omuntu amanya amukoze obulabe amutuusizzaako obulabe n'asirika n'amusirikira ebbanga lyonna n'afa abeera amusonyiye ndoza yafudde bw'abanga yamutegera n'asirika yamusonyiwa because bw'aba teyamusonyiwa yandibadde amwogera abantu baffe ennaku zino agenda okugamba nti yakusonyiwa nga amaze okukwasanguza naye Honorable Kyanjo abadde wanjawulo embeera gy'ayiseemu tegubadde mwaka gumu oba ebiri ate nga nzibu nnyo ng'ate nzibu nnyo omanyi abadde bamuteekamu ne ka battery nga kwayogerera nga kalina okukyajinga alyoka ayogere kitegeeza nti embeera ebadde nzibu naye mu mbeera yonna n'atakemebwa kugamba nti kanveeyo njasanguze level of sanity eya Honorable Kyanjo abantu abo mu ggwanga bagenze batuggwako era kibe kyakuyiga eri ffenna oba oli mu byabufuzi oba tuli okusonyiwa kikulu naye ate era waliwo abasonyiwa nga amaze kukwasanguza tukope Honorable Kyanjo so omuntu omusonyiwa n'ensi neetamumanya n'ensi neetakola ki neetamumanya batono tekola nkugambye nti mu ggwanga lyaffe tusigaza batono oba bagenze batuggwako ba Honorable Kyanjo bagenze Honorable Kyanjo abadde muntu eyalwanirira ennyo enkola yaffe okulaba nti Buganda ewebwa federo oba n'obwakabaka obulala mu ggwanga bwewaki enkola eya federo so tusuubira nti we yafunira obuzibu obwo y'ensonga eyali nnyo ku mwanjo ebiseera ebyo we yabeera mu paliamenti ate era Honorable Kyanjo y'omu ku nsonga lwaki akatono akakyasigaddewo ku kibira ky'amabira weekali bwe yabeerera mu paliamenti ensonga y'amabira yali ku mwanjo nnyo naye yalwana nnyo okulaba nti mabira asigalawo however bazze bakola olukujjukujju ne bamuyingira munda ne bamutema ne bamuleka ku kkubo wano naye ng'akatono akaliwo Honorable Kyanjo omu ku bo wamu n'omukyala bamutukazaako mama mabira Honorable Betty akimwanywa yes mama mabira so that was the team yalwana nnyo okulaba nti mabira esigalawo kitegeeza nti abadde musajja mulwanirizi wa butonde bwansi abadde musajja ayagala Obuganda musajja omulwanirizi w'obutonde bw'ensi omusajja ayimirira ku kigambo kye by the way ye founder wa Jema Justice Forum. Jema, what is Jema in full? Sikitegera. Jema, political party. It's a political party. Honorable Basali was just subscribing to. Nkimanyi kibiina kya byabufuzi naye era mmanyi nti Hussein Kyanja yabadde ngambe nannyini kyo yabadde yakitandika nakiwulira ku ye yabadde yakitandika kyasigaddemu abantu Honorable Basali basalirwa ali mu parliament ku kadi ya Jema kyeyavaayo muno Honorable basalirwa abadde n'enkolagana ey'amaanyi era ennungi n'ennuupu naye ng'ali ku kadi ya Jema mu parliament okay is it Arua embeeretezi gye yali
Arua no Honorable Basali wa Bujiri municipality. Yes, side episode. Okay. By the way, namulabye nga ayagala kulemberamu enteseganya wakati w'enjuyi zombi mu FDC. Olulwa Honorable Nandala Mafari n'olulwa Honorable Semujunganda. Lusinga kulemberamu Honorable Semujunganda. Yes. Ayagala bateseganya. Ate ye wajema. Yes, naye ate oyina kimanya nti wajema nayo political party eri ku ludda oluwabula government. Yes. So kati batabaganye. Yes, yabadde ayagala kulemberamu enteseganya ez'okutabaganya. Mwebalire ddala tusiima bwongerwa era omuganda agamba nti temujjanga okwo. Nga maliriza era nga nsiibula njagala okutumirako abantu baffe ab'e Nakaseke mu magombolola gonna ayo 15 mbaagala nnyo. Ate mu ngeri ey'enjawulo ntumireko Team Esther Nakawooya mwebale emirimu gye mukola mu disitulikiti y'e Nakaseke. Ate era mu ngeri ey'enjawulo ntumireko abakulu abaddukanya ENAF Esther Nakawooya Foundation. Era nga mmaliriza njagala kuyozayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda otuuka ku kkula ery'emyaka 3 ng'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda. Nze Esther Nakawooya Mama Nakaseke omubaka ow'ensonga Ssaabasajja Kabaka awangale. Okay, nange kankusibulire wane eno njagala okubebaza mwenna abadde batulaba gye musize okubanga mutulaba mu bitundu ebyenjawulo yonna naddala abali mu diaspora mwebale nnyo mwebalire ddala abatusaamu obudde ne mugamba kamulabe munywanyi Jime webale okutulaba n'okusharinga n'okubeerayo bambi webale nnyo. Nali ngenda Iran impostinga nga ntuuse ku airport Dubai. That is Doha. Jime nangamba oli wankulabeko. Namugamba ate kati ninye nnyo yenda lentwale Tehran mu Iran. Jime nkutumiddeko omuganda wange. Okay Jime webale nnyo webale ddala okutulaba na mwenna mu bitundu ebyenjawulo. Muganda wange Bosa mutibwasa mundabira Bosa oyo kabulaza bwe yali tanendikwata eri watata. Na mwenna abatulaba by the way wadde osiibudde naye bakulembeze mu bitundu by'e Nakaseke district abafuddeyo nnyo laba nga muteeka ettaffaali ku district yaffe mwebale nnyo tubatumiddeko nnyo nammwe abakyalumya abantu tubalaba era tujja naddala ababba amataka g'abantu n'abakoona amayumba g'abantu. Nze Nakawooya. Awuliriza Nakawooya andese mu kamera naye muwuliriza bulungi nnyo byayogera. Bakuwulira wadde tebakulaba. Kanyisigale kubanga yagisanzeemu akume atakumira mpeera. Nze Kalyesuubula aka Big Bro Jamal Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75938386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 74 293 729 oba noti 755 55 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management.